Katuseke mbozi yaffe yabana kibiina ki NRM abegattira mu kibiina ki gwalabyeko ffenna tukole bano nga bagamba nti ekyabaleetera okuŋoola Ssaabawandiisi w'ekibiina Kasule Lumumba bye boogedde mu mboozi eno. Omukago lwa wiiki ewedde embeera yabijjirira Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Kasule Lumumba olwa bannakibiina okusitukiramu ne baleekaanira waggulu ng'eno bamuŋoola ekintu ekyamulemesa okwogera nga bwe yali ateeseteese mu kusooka. Wabula omukulembeze eggwangira ssentebe w'ekibiina kino yasitukiramu okukkakkanya embeera era bannakibiina abaali baleekaanira waggulu kwe kusirika. Olwaleeta ettabi ku kibiina ki NRM nga bano beeyita NRM gwalabyeko ffenna tukole bavuddeyo ne boogera ebimu ku byaviirako abagizi b'ekibiina kino okuŋoola mukama waabwe n'embeera yonna eyaliwo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ettabi ly'ekibiina kyabwe Stephen Wabomba agambye nti embeera y'okuyisa obubi bannakibiina nga muno mwalimu okubabwa ensimbi entono, obutabawa t-shirt wamu n'obutalya mmere nga bye byabaviirako okutabuka. Babaga endala ne babba amasaati ne babba ne t-shirt gwe bantu 10 nga babawa baga 3 kwe kusalawo ne babiyimiriza era n'ensente ozigaba nga balaba abantu balala bafuna mitwalo 3 ne basalawo ne baziyimiriza. Kyokka embeera yonna etagenda bulungi bakitadde ku bukiiko obwateekebwa okuddukanya omukolo guno obwadobonkanya embeera yonna nabo kwe kusalawo okulaga obutali bumativu bwabwe nga bayita mu mbeera eyo. Madamu waffe Sekuritale Lumumbwa emirimu yagitambuza bulungi 100 ku kiinaakyo naye jajja nga gifiira mu posta ezimu ezaali wansi we. For example nga ya finance etulamo Mr. Kaliwango Waswa wa finance ofisi ye teyakola bulungi. Omuntu akiri emabega nga ayagala kumufeiringa tosaa kuŋŋamba nti ne t-shirts ze babba waliwo komiti etwala ebyo aba logistics ne finance sente ne zibulira mu bbaasa enambole ne kololo era bye bintu bye tuze tulwanirira ffe abantu ba wansi wakino ekibiina ky'abantu ba wansi ky'ensimbi ezaalina okwewa abaka b'ekibiina bali bategeeza nga balina okufuna emitwalo 6 buli omu kyokka ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kusanga mu mabbaasa nga mwalimu emitwalo 3 gyokka. Omanyi nga ne bannakyalo bayiza sente zaabwe ku lw'obupini obungi nga twagala bazibale eziri mu bbaasa zirimeka ebyo teboogera ku kakadde wabula ffe tumanyi ligaali 6 n'enkaaga nago ne basikamu meka 3 kati 3 gano ne bakateeka mu bbaasa ne balyoka banyigako pini. Omuntu kisobolese okutwala ki obudde okukola ki okujjako eyo pini. Wabula ku Sande ya Sabbiiti ewedde twayogerako n'omwogezi w'ekibiina ki NRM Rogers Mulindwa era yavaayo n'akakasa nga buli delegate yaweebwa emitwalo 6 kino ekimenyawo ebyogeddwa bannakibiina kino olwaleero. Bafunye ze balina okufuna mitwalo 6 tekyabadde mu kyama mitwalo 5 transport refund emitwalo 10 nsula ya bano nno bwe batyo baweze okulwanyisa bonna abaagala okusuula Kasule Lumumba nga kino bagenda kukikola nga batambula eggwanga lyonna nga babulya bannakibiina bannaabwe ekituufu kiki ekyaliwo. Gezezaako kutuukirira abantu aboogerwako nti badobokanya enteekateeka nga bwe yalina okutambula nga bano tubasanze ku kibiina ki NRM baganya okubaako kye boogera ne bategeeza nti si beetegefu kuddamu mbeera eno kyokka ne balumiriza nti abantu abo bonna abavaayo okwogera ebyo bakyamu kubanga balina ntolo zaabwe zibaagala kulwana.